Kadama TV Kadama gwe tugenda baleetera leero agamba nti waliwo bakadaama 300 ababonaabona mu ggwanga lya Saudi Arabia nga babagaanye okufuluma mwe bali bagamba babagobye mu Saudi Arabia. Tujjukira nti no Saudi Arabia ya closingako airports negamba nti wali bakadaama balina kubeera nga bayingira oba muntu yenna kubeera nga afuluma emabegakaawo bwe baggalawo ebisaawe. Wabula mu bbanga eryo lyennyini kye twakamanyaako kuba mangi abatusukumidde voice notes ne video bwe tutannakakasa kuba waliwo obuvidiyo bubeera nga bwadda tubeera twagala tubeere nga tubukakasa. Naye nga ekintu ekiriwo kiri nti Saudi Arabia egamba bakadaama bano 300 eyagala ebeere nga baddayo e Uganda. Entabo evaawa bagamba nti bakadaama bano 300 bayingira mu bbanga ebisaawe bwe baali biggale. Kati nga yo Saudi government egamba baagala kumanya bakadaama bano bayingira batya ng'ate ebisaawe byali biggale. Mukimanyi bannayuganda tewali kitasoboka. Saudi bayinza okuba bino balaba bipya ate ffe Uganda nga bwe tulaba ebintu bya bulijjo nti ekintu ky'olaba nti tekisoboka wano Uganda kisobokera ddala. Kati Saudi eyagala kumanya bino 300 bye mugamba nti bapya bye mwagala tuweikaama bye mwagala tubeere nga tuteeka mu system nti bakole bajjira mu bbanga lye twali tuggaddewo ebisaawe. Twagala mutubuulire bo baayitawa okubeera nga bajja mu Saudi ye ntabo weeri. Bakadaama bagamba beetamiddwa bakuumibwa mu kifo kimu bangi okulya ko balya sijja gamba nti no tebalya naye baagala kubeera nga bava mu kifo ekyo baagala kubeera nga at least bakomawo Uganda kuba bagenda kukola tebakola tekugamba okuggyako okulya ate nga jjukira nti okulya kuno waliwo kampani ezimu ezigamba buli bw'obeera ku ssenta olina okubeera ng'osasulira emmere eyo. Kati bo bagamba bwe balya emmere eno bayinza n'okutuuka okukola omwezi ogusooka gwonna ne bagamba nti y'emmere gye mwalya. So beetaliikirivu era beetaaga buyambi kubeera nga either batandika okukola oba nga bakomawo e Uganda. Katuwulize emboozi eno nga bw'eri naye nga yo Saudi ekyalemeddeko egamba nti twagala mutubuulire bakadaama bano 300 baayitawa ng'ebisaawe twali tubiggadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ssebo gyebaleko ssebo. Nabadde nkugamba bwe nti weebale nnyo weebalire ddala okutulwanirira. Naye Allah yeebale yakutuleetera era tumusaba akutuwangaalize mu mirembe. Alhamdulillah tukwebaza byonna by'otukolera ddoboozi lyaffe. Kye nabadde gamba nti odi egundi eyo kavidiyo ako ke nakusindikidde kabikkule okawulirize konna okamaleyo nti waliwo abaana nze nakawuliriza waliwo abaana abajje be balijja ku kampani simanyi eri ku gundi ku mapeera ne babagamba nti babaleeta eno okukola kyokka ng'eno okuva le baggalawo mu mwezi oba gwali gwa kusatu lwakuba sijjukira naye gwabikobe kuba tegwali gwa kusatu nga gwali gwa kubiri nga baggalawo. Kati nga babagamba tubatwala Saudi kola ki kugenda kukola naye ng'abaana okuva le bajjaawo balabika bajjira mu biseera bye baggaliddewo gundi pulezidenti byakomeddewo okuggala airport kubanga nabo bennyini oba obawulira amaloboozi gaabwe nga balaajana. Omuwala n'agamba bawera 300 abasinga obungi amasimu gaabwe baagabajjako kati kirabika baazisigaza mu bubba tebaabalaga nti bazirina. Kati omuwala ng'alaaja n'abagamba mwatuleeta wano nga tukimanyi Saudi baggalawo ebisaawe teri baana bayingira. Mutuleke tudde ewaffe tugende tukuba akalulu kuba twewandiisa tebabakkiriza. Okufuluma mu kikomero okulabako ebweru baba bagenda mu manju baba bagenda kulya.
naye nga bawera 300 omuwala ng'agamba mulimu Abaganda, mulimu Abanyankole, mulimu Abasoga nti bangi. Ne gundi ka vidiyo kennyini eyabadde akalaga mwabaddemu naki gundi eyo oba yali holo oba yabiki nga mulimu obutanda buddeeko obw'abaana b'essomero. Kati simanyi kiki kiri awo kuba omwana yatuuse n'okugamba nti kirabike baatuwambira wano tetumanyi kiddako. Naye tusaba ssebo gwe munnayuganda ffene bwe tunaaba tetusobola kukusasula y'omunene waali okukusasula era nga bw'otulwanirira eno mu mawanga ne Uganda bw'oba otukolera ssebo tukwegayiridde tusaba Allah akututeeremu omutima ogutulumirirwa ddala oleme kukyuka ng'abalala bwe bakyuka.